Rukayya muwala wa Imam al-Hussein watuuka Damascus mwana muto onfuna bulungi asaba emmere enjala emuluma okumuwa emmere ba Yazid babikula omutwe gwa Imam al-Hussein nga guli kufuma omwana omuto agamba taata abadde ki agamba taata abadde ki agamba taata wange abadde ki omwana n'akutuka n'afa. Basiraamu tusome ebyafaayo abantu b'ennyumba ya Nabi Muhammad babalyazaamanya abantu b'ennyumba ya Nabi Muhammad nga balyazaamanya Nabi Yahya ne Nabi Zakariya n'abantu balyazaamanya bwe batyo nga babatugumbula naye ate nga Nabi yagamba nti ndi wa bulabe eri omuntu agenda okulwanyisa abantu b'enju yange ndi wa bulabe. Hadisi ne ziruma nfuna bulungi mutafsiri agenda fa abasunni tafsir al-Kabir Fakhraz wa alina hadisi ja reporting okuva ku Ibn Abbas agamba nti man mata ala hubbi ali Muhammad mata mu'minan mustakmil al-iman ofanga imani ye complete ejudde ngo yofudde ngo yagala abantu benju ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam basharahu malakul maut bil janna thumma munkarun wan nakir akasira ko okufa malaika al-maut ajana sanyu ne munkar ne nakir bakwaniza na sanyu wofanga badde okyaya abantu benju ya Nabi Muhammad mata kafira yagamba Nabi yagamba ofanga oli mujemu oli mukafiri ngoli mujemu ngofudde ngo toyagala abantu banji ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Okwagala abantu banji ya Nabi Muhammad kwe kutegeera abalabe baabwe n'obakyawa n'oyagala ababaagala. Tosobola gamba nti oyagala abantu banji ya Nabi Muhammad nga ne Yazid omutukako gamba nti radiyallahu anhu omusabira Katonda omuntu gwakolima mu Suratul Ahzab ya 5:7 nti innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adhaban muhina. Wonyiza Allah ne Nabi onfuna bulungi ng'otugumbula abantu Katonda bafudde okubeera nga bakulu bejjana Katonda akukolima